Abasawo b'Emulago. Abasawo b'Emulago. Mfunye complain nyingi. Naddala abazaalisa. N'abakola mu bitongole nti omuntu erinnyo limuluma. Emulago si Mulago wokka naye complain nagijje Mulago. Abakazi abazaalisa Emulago kambabuulire basawo mmwe. Muyitiriza okuba abakazi baffe n'obasindika oba mulina obujja mutubuulire. Omukazi najja okuzaala n'otuggubala omulimu gwo kugusawo okubala kyala abalwadde totugubalira mu sisita waffe totugubalira mukazi wange ne omuboggolera olubuto lumusimbye omuddamu na busungu omuntu olubuto nga lutandise omusimba tayinza wuulira buli kimu olubuto lusimba buuza ikyuli gwe tomanyi lubuto we lusimba olubuto lusimba ebisa biruma n'oweekera n'obanga emessage bakuteeka amaaso ne gakwerega n'ojjukira olunaku lwe wali weegadanga n'oweekera entunusi ne zikuba because ebisa biruma gwe tomanyi bisa leka nkubuulira ebisa omuntu azze mukwate bulungi mulwadde omuntu akubuuzizza wano ebajjanjabira amannyo wano walundu ye obadde kigendere eri mukwano mwogere n'abantu baffe bulungi muviiriddeko abaana ofiira musanya omuntu n'asindika ng'ali stressed omusawo wamuboggolera ebigambo wali owalampa omuti ng'olabawa gaziya amagulu womukubakuba empimbisamba sindika mwe please oba omusaala tegubamala mugende mwekalakaase labatumba bona atankubira essimu bakusimu yayikyuli mugende mwekalakaase wa Museveni nemuyisa bubi abantu baffe abazaala baŋŋambye complain nenzifuna nzate kasita nzifuna bwenti ng'omanya ojja givaako essimu ne bw'ogikuba esigala egenda omanyirawo nti ze ekyuliifu saabagamba ku basawo abalina ambulensi mu Mulago baziteekawo ambulance ne zijja manya zino bakola bufino service bwabwe nti ne baleeta abantu ne balambula ku balwadde ng'ayambadde ettawo lya fino service n'ogamba muli basezi omuntu wa fino service lwaki alambula abazadde ne bateekayo keesi z'abafu e Mulago eno ne bateekayo fino service ne zipaakinga mu ddwaliro nga taxi paaka ne balwanira abantu jangu eno mufudde ennaku yaffe bizinensi yammwe ennaku yaffe mugifudde bizinensi yammwe yes bizinensi ne toyinza sanga batunda keesi z'abafu nga bazitembeeya oyagala keesi oyagala keesi buli muntu akimanyi bizinensi naye agigula mu ki mu duresi yereeta yekka teweetaaga kunoonya wali olabyeyo omuntu addawo nti kimanyi abatunda keesi z'abafu jangu wano weetwala weka ku keesi y'abafu naye ne muleeta emmotoka ez'abafu ne muzipaakinga mu Mulago kubanga wakola ki fino service yo otya competition emmotoka ya fino service teira nakujja ng'eriko ebipande omuntu bakamusala ekiso alingiza eno waliyo keesi z'abafu eno waggulu e Mulago nemmanga waliyo emmotoka z'abafu zitwala abafu zipaakinze avuga abafu ali mu woodi yeetooloola kati nammwe abazaalisa obusungu muyina bungi abakyala bantuukiridde muyina bungi nkimanyi bulungi nti nembeera gye muyitamu si yesinga naye walayira olubuto luluma tosindika nakkazi tomukuba mpi muboggola nnyo mukwate ate ekinnuma bakazi bannammwe nammwe mwennyini mufuna embuto senga nno babadde basajja ogamba kale mweddireko ddala naye nammwe abakazi abagenda okuzaala mugende nga muli bayonjo n'abasawo baŋŋamba nafuna olubuto neyereka yenna nga mukyafu wansi nejjajja yenna si yeyakkola olubuto omusawo weerongoosa ojje mu ddwaliro omwanguyiza omulimu n'azika yenna wansi olw'okuba yafuna olubuto ayagala omusawo yaba amumwa wansi mugudde eddalu
awo mukya conflictinga nnyo mubeere bayonjo nawe genda ng'omusawo omuzaamu ku maanyi naye namwe mujja nnyo nga si ye yakutuma muwe emirimu ekitiibwa nabo babawe ekitiibwa tukolaganire wamu. Yes, CEO wa Umeme Ssebo mukulu erinnya ndyerabidde oba gwana toli nkubira nkubuulire ku mivuyo gy'abamasannyalaze abali mu kyanja badistributabo n'essimu yo ŋŋenda kuweereza obubaka mpita nkubuulire obubbi obuli ku basajja b'amasannyalaze abo bano mwina wano mu Kisaasi bampadde complain mwina engeri gye mugenda mu bifo nojja no disconnectinga olina dda ono nadda ne munyuunyuuta bannannyini companies wano abaggulawo ebifo olw'omusajja yankubidde wano ng'alina masaji pala nga yakawaabawo miliyoni 16 ono bwajja oli bwajja ono bwa disconnectinga ono lwaki to structuring ebintu bya Umeme omulundi gumu wano mukyanja mwagala munyonoonedde ebintu ssebo gwe boosi wa CEO wa Umeme gwe CEO akyasinga mu bonna ba CEO kusasulwa naye emirimu gy'abantu tegitambula bulungi mutunda waya mubba waya muyita mu bantu mukola ebintu ebitategereka mu connection mubbiramu ssente wano mukyanja bampadde complain sewo mukulu oba yeggwana toli oba ana inkubire essimu nkubuulire ebiri mu kampani yo naye bw'onoogaana ezo kampani mutuula mu butuuzi bajja kugoba ffe tuli mu system neweweepalawuda mumanya bumanyi gwe bagenda kugoba wenti we nagenda ewa director wa kesisi ekisaka obukozi bwe ne bwepalawuda obukozi bwe ne mugaa kisaka ow'ekitiibwa kesisi director nkuwa ekitiibwa nze ndi mu system nze nzija nekugamba wano nno wagenda kukuleetera ebizibu wenzija ku ofiisi yo ng'oli minisita lwaki toyanguwa kuggulawo kuba nyiza n'okuba nze kugamba nti oli kulisa foto tawaana yes nze mmanya minisita gwe banaagoba mmanya kati wenzija ku ofiisi yo gwe toddawo n'olowooza nti gwe woolaba yikyuli manya ntumiddwa yes naye nenzija noddaawo nonduyisa ku reception ate oli antuma ngamba tolindawo wadde obudde mbabuulira abantu abakola mu gavumenti office gavumenti yampa computers ne internet temulowooza yali nsiru nina emirimu gyayo egiri exclusive gyenkola wenzija ku office ku ministry yo ne bagamba yikyuli wuuli wali bambi nyanguyiza kubanga oli antuma anyiiga mangu bajja okukolako lishafu beswi ffe tusigalewo tuleete omulala baleese baani bwe tubalaba we bagenda so be humble nga tutuuse ku ofiisi yo especially me yes bw'olaba nzize ku ministry yo gikyulyaze please n'abali mu ofiisi bagaye musooke muveemu nkubuulire kubanga oyinza oba tokyali mu ofiisi naye ng'otuddewo weepalawuda yes so abantu mwenna abakola mu ddwaliro manya masannyalaze mukulu w'amasannyalaze nkubira waliwo emivuyo mingi nnyo wano mu masannyalaze distribution wano ekyanja Kisaasi Ntinda abantu bankubira yenze pulezidenti w'emitimbagano nze asookerwako information owulira so mukulu CEO wa Umeme erinnya lyo ndyerabidde bulungi naye nga nalifunye oba liryawo omwana tooli obaaka naye nga liri awo namba ngiina ŋŋenda agwa oyina okunkubira nkubira yikyuli gaana gw'onoomanya wanje gwe kubira yikyuli yikyuli mwe mulaba muntu ono gwe mulaba mwogera naye ku makya temutegeera waaki nina okwogera ku makya in all times early in the morning mulowooza gavumenti nsiru wenkugamba ekintu kiwulirize nnyo nasifu TV ogamba otya dictator Amiru oli otya kyali wange Chosen Beki bannange tebifaanana alifuna oba
naye muto wa Chosen Beki ayimba oba muto oba mukulu we oyo songa gwayina kati omwana oyo ayimba era simanyi bwe banabeera na Chosen Beki oba eneeba biifu ichulinja kuba nkola oba bonna bana ichulinja sigala nkola nze ichulimba nkola senga yebe yambala Chosen Beki nayingira sister wa mbate nkolera ddala. Yes, so kali akana kayimba kagana ka Chosen Beki kabine ne bu icons buyimba obwana obwo oba bubera South Africa oba bubera London babuyita bu icon obona bo future ya maanyi nnyo no ddala tugenze kushiba kalungi Kai mama we chipepe 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 tugenze kwani ku Samali ne bwoba toyagala shiba ne bwoba toyagala shiba ku mutima oyina ebintu byoyina olaba ku shiba logaya focusness ovanga ku muntu afuna confidence mu kyakola nga gulaba ng'ekibi nakunama na defending okunama ebyo shibo ino bimu wako credit you like you don't ekyokubiri siba mastering okuddamu bannamawulire nalabye interview ne Keizi ngengeri siba jaddamu answer simanyi gweyongedde ne gwagenzo interview yagenzo okugwatawo nga tuli nga guli 5-0 nina okuyikola izinga nti ndi team spice naye nga maana siba ebintu byayogera n'atitulesi nabyagadde nnyo. She composed herself yayogedde engeri yennyini ya sita weeyogera sita omulimu gwo kusigala kulaga nti buli kye bakubuuza okitegeera toddamu direct. I like that about Shiba. Abayimbi muyiga okuddamu ebibuuzo we munayiga okuddamu ebibuuzo ikyulina business at all naye kasitoddamu ebubi ebibuuzo ikyuli aba waali newemba ndikubyanga ajja n'amuwulira olaba nange nva munenya simunenyeza nga video etandika. Yes, kakati n'olw'ensonga eyo Shiba ageziwadde nnyo mu art game eno era yazze bulungi ebibuuzo. I like that. Yabadde mu farm ya Kalitunsi. I like that. Ate nga tali ku makeup nalabye nga ali ku nacho and she still look good. Awo wonakkiriza ndi mu team spice naye kati awo gukyali nnya 0 nina okuyikola izinga gadget simwongereemu amaanyi. Juzi twatadde mpozi eddwaliro ly'abakateyamba ate amaguli nnya 3 nnya 3 naye mwatikyuleese wano n'okuddamu ebibuuzo. Shiba is very good nnyo era yazzeemu Keizi ataganya ebibuuzo ayagala akuteeka eno naye nga kamuddamu lumu no ndi bize nkola kino ndi kino ebyo tebindya kati the moment Spice we unfollowing Shiba n'atamu unfollowing awo nabo baatuleka batunyigiriza penalty. Omanyi okwanfollowing oli n'agaana okwanfollowing kibi nnyo. Abanga gamba nti okyanyiizeemu buki bunyiizi nayo ojja kutegeera. So gukyali 5 meka 5 nya si 5-0 toyogera bya kisiru guli 5 nya naye nofuna equalizer temumpona guli 5 nya. Yes, Shiba kalungi. You answered very well. You looked composed. Ate wabadde mu farm omukazi omukakalukanyi nga ate tolina makeup nga nkulabira ddala omukazi ayina Kalitunsi myaka egi 5 ng'otunda Kalitunsi. Weebale kukola Shiba, weebalire ddala. Yayogedde ebintu ebiri meaningful. Nina family yange tebannazimba tiimu yange ani ahandolinga page yo mukazi agifuga. Everything was 10 out of 10. Sikuyinaako buzibu naye najja okukolera ate n'onzigalira ku gate olwo olutalo terunaggwa newoyagala otya kosimbe Kalitunsi yakomewa terunaggwa lukyagenda. How did you close me
on the gate ngaze ne king nayingira n'oggalawo. That war is sparked of everything. Naye nga tetuli ku lutalo right now kw'okuwangula okyawangudde katono naye nga tujja. We are coming. Ffe tetukuweza mpaka ova waggulu. We must fight you. Yes, we are fighting you. You are also fighting us. We are fighting you. We shall continue to fight you. Tetukkiriza muntu ku top. Kyakuluma. Kyanuma. Omuntu gwendetedde energy kati sengeno yonna energy y'abasimbawolic. Ate nze ndi committed. Ne mwansubwa. Oba musobola mungule enkomewo. Naye nga mwansubwa. Nengenda mu spice gadgets. Era kati gye ndi kibalume. Ndi ku team spice gadget. Top soldier. Yes, kibaluma abashibawoliki najja mbakolere kale sengeno yonna energy ya musenga ndi pendinga shiba. N'omutima ogwo naye olujanja janja lwammwe ne munsibira ku gate ndi myaka gyammwe kuswaza muntu mukulu bya kisire. And since then the war is called the Gaza and Palestine. Gravity omutujju wampaddeyo kalimuko okusiiga langi. Congratulations and thank you so much. Weebalire ddala akalimu ka langi nkaagala era akayumba nja kadikoleetinga bulungi. Yes, naye ng'eyo yabadde diversion. Sagambye nti ennyumba si nnungi naye wagitadde lwa diversion kuba nakuwadde ensonga. Tolina nsonga lwaki otulaga ennyumba etannaggwa, sooka ogimale. Ate okuyimirira ku nnyumba tekitegeeza nti yiyo. Nsobola okugenda ne nnyimirira ku nnyumba essaawa ze n'enkulaga n'ondaba oba si yange. Wandibadde ojjayo ebipapula bya juna ttaka naye oyimiridde eri tebamanyi oba ennyumba ogitunda ya Musudaani. Akalimu ka langi ko nkaaga naye tekajjawo fakiti ekyuli kugamba nti omanyi eyo yabadde diversion ya ggwanga mujje gwakusunye. Kakamiliyoni kati kasekererye ebbali kati ate kati ko kagenda kusojja nti kati abayimbi we bati. Kamiliyoni adde alina ekivvulu nga gravity yalina momentum emusojja. Kati kamiliyoni yamaze okukikuba kati kakamiliyoni kagenda kuddereka sanuga. Simayaloza nawe batayinza obbayita simanyi bagaba tiketi byakwejerega just boy naye nga kakayumba maanyi okusinziira. Yes, maanyi naye nga nagambye mu music tebakubuuzanga music ate nojjayo ennyumba. Naye nga General Zamba mpadde obubaka bo n'agamba nti nga mulapu we waddukayo neno byamaka waddoze naye era akabejja kirina amaka. Kirina amaki? Kirina amaka? Ka paint nkasiiga nze ku mulimu ate neekoza ne wompita wa Bobi Wine nsiiga. Nze kulangi sirinda komba kawempitira weng'endera. So akalimuko yakampadde naye ekya mansion era nziramu negamba weebala okumpa omulimu naye eyo si mansioni. Eyo si mansioni. Kino kyo kijje ku nze. Neya Shiba si mansioni. Neya Spice si mansioni. Neya King Sa si mansioni. Si mansioni, tewali mansioni awo. Yes, mansioni mukiweere ddala ekitiibwa. Nagambye ekisookera ddala ku mansioni ky'olina osooka okutegeera baziyita helicopter pads. Kugwako ennyonyi. Kati oba nnyumba yo tekugwako helicopter si mansioni. Yes, naye yinza obba mansioni as you wish nga w'oyagala kibe naye nga in the reality of it eyo si mansioni. Eyo good house. A very good house. Webale kola. Nagamba gravity ojja gaggawala kubanga music wo tiye. Nsendene za kulya nizigwawo si mivule ntiteeka osaye embawo zikuma. Nsendene nswa paani abantu bamugulirawo naggwawo nebamugulawo naggwawo era ojja gaggawala. But longevity ezinaabawo myaka 10 wiina lwo lujja kubaawo ebbanga lyonna
I am a winner. Kuma kola ne wobo li wachigali topowa ne wobo sikamandazi ne wobango otunda eyo wine jagenda wala. But chilling with big boys, we are chilling with big boys eteyinza. Enyama mbunza alisikajulira wala isikajulira naye yakuba okuba gravity kyo kyenkumanyiko tayiminga because oli mukozi wa sente era zo sente ojja funa naye ng'ennyumba si mansion tukanye ekyuli already muli mutya mu America wabaddeyo diversion nene. Abantu ba America tubeegomba nnyo mu Uganda naye nkugambe bo tebeegomba bannaabwe. Empala n'eri mu America yuna buli mwaka ne bajawuzaamu simanye neegenda gundi simanye neegenda gundi. Omwaka guno mbakubiriza tulonde ogwanga for unity, clarity, accountability, kindility. Je kiri ekigambo kindility. Ogwanga is a young, able-bodied man, articulate at that. Ali humanity, ali human, but human. Ali so down to earth, has all qualities of a good leader. At time nga muina division in nene mu America, abantu mwaluzinga ne sense ya society. Atenga society yetagisa whenever you are outside Uganda. Tukulira mu societies. You can't do away with the society. Naye Boston ne bayombagana ne California, simanyi ne bategeka endala e Chicago, simanyi ne genze Vegas. Ense yandituweseza ekitiibwa nga wotuka mu America gye tulina n'ekitongole ky'embasa ekigule kuva ku ttaka nti kya Uganda. Ate ba representative betulina mu America bewalana besojja basasula ba bloga babawogerere simanyi onaayogerera oli ebigambo nolowooza kibafuna muto kitegeera. Ate nga American society yandibadde by now balina ebintu ebyegombesa nga otuuse mu America ebya community. Yes, balina ettaka awaziikibwa abantu balina ebyenjawulo bye bakoze. Ne mu Uganda bandibaddeyo ne forex bureau aba America oboolaba gavumenti ebawa sente nnyingi zeetatuwangako mu Sweden, zeetawa ba Norway, zeetawa ba Denmark. Twakolako convention neefa naye bo buli mwaka $15,000 ejja dola naye tebalina accountability. Tolina kyobabuuza kibagikolamu. Babagamba mbu bagenda kukola expo balage emisono businesses yune ebaamu bimansulo. Olaba just bantu kunama abakazi bakulu balina mbuto ne yeeyisa obwerere mbu freedom in America n'otunuulira ebintu nga biri nonsensical. Mulonde ogwanga alistructuring mufune obukulembeze community yeyagaze ng'ekola ebintu bino wammanga nti yuna omuntu alemera atya mu America ng'ayagala kudda waabwe awo omuntu naafa omuna Uganda coldness nti talina waawe yuna mulina ebintu bye mulina okukola okupromotinga Uganda naye mudda mu birala. Ate eno ye problem gye tusinza okufuna mu Africa ey'okgenda mu nsi z'abantu ne tukoppa buli kimu. Africa we twagwira we baatulekera buli kyaffe twakita twasalawo ntwobuzobinga eby'omuzungu oba gye tuba tugenze byonna umulamatu twala tugende wekuba ettatu yewuuyo simanyi buli kimu tetwasigazaako byaffe lwakuluzinga community. Mu Africa tukula na community ekubuulirira ekushepinga community mwokulira ekukolera bintu binene nnyo naye buli wetuba nga tetulina community bye bino byemulaba ebisiyaga ebiri wano kati biri mu parliament kati ebbago lyakomyewo fe buli kyabazungu tukikoppa ate naabo abagenda oliteesako tebajja kusobola. Nze abasiyazimba manyi balina amaanyi bali mu buli entite yonna
era ligenda beera terijja kugwa etteeka ly'abasiyazi wano mu Uganda. Museveni liri alikwatako ne limwokya nalikwatako lisayininga ne limwokya lyokya. Olina okwewala okuva ku bintu bingi nnyo yingirira abasiyazi kubanga munnaye weba poliisi ate bebabeera ba top boss. Sigamba abaliko ngamba ba top omwo amakomera amasomero mukopye buli kimu. Kyobola nabagamba democracy is more harm than good, has caused more harm than good mu Africa. Mu Africa we needed no twetaaga cultures zaffe nga tukula bulungi. Bino ebya democracy bintu bya kisiru nnyo. Kakati myaka ena ababali mu Europe banjulira muwala wa osanyuka nnyo nga awezezza 16. At the same time, at the back of your mind, you must understand nti waba awezezza 16 asobola oleeta boyfriend mu kisenge ki. Okitegeera. As you get happy about a new age, you get worried about what it may bring. 18 omwana aleeta omulenzi mu kisenge ki. Kati gwe taata tawo toyinaawo wadde etteeka n'erimu. Democracy. So ladies and gentlemen, abantu b'omu America mukomyewo community. Mudde wamu okwerumangana kungi kubafiiriza buli omu yeglorifyinga yekka. Simanyi ndi boss lady, simanyi ndi mama America, simanyi nze nfuga Miami. Sara bakanansa amagezi gonna goyina ne reasoning. Lwaki toziteeka ku yuna ne mulondo ogwanga big spender naye amagezi gonna Sara bakanansa ayagala gawa no. Soko gawe yuna or developing a community. A big community in America is as big. Community in America singa bana Uganda almost 40 million. Yes. So when they don't have a community in America, it is disastrous. As other countries get to organize zirabira kwa America, ate no wajiteka musent, nete baina accountability. Londo Gwang is young, able, bodied, eloquent, fluent, educated and confident. Kiki kyoyagala mukulembeze ezo character zowulira mmenya nzibuza sanga mbantu. Young, able, bodied, educated, eloquent, fluent and confident. Ebiseera ebisinga ofunako emu emisinga. Naye bw'olaba omuntu azirina ezo character mulonde ku bwayuna president. Mujja labanga America efuuse ekyettabu ddala. Naye until then waliwo abantu bangi abafa nga tetegedde nattera kubanga community temuginoonya, tebanoonya. Community ekoma kufuna ssente mitwalo ali mu office olufu ne 15 gya dola ng'ajja Uganda ng'atandika kusimba payini. Abalala mwagifuula politiko. Kyovola bakuluno londa Ogwang olonde ne muvawala kuwa vice. Muvawala wa Noob ava Boston. Ogwang. Kati tugatte abantu bonna tufune meaningful ki community in America. Nzija ebyo byengendo tereza nga nakatuuka. Chameleone. Jose Chameleone. Anza Isma tekitegeeza oba lwakubanga nkuwagira. Tate sigambeko. Ekyo sikikolangako kugamba wadde nkuwagira. Chameleone wavuddeyo n'okola bulungi nnyo. Obadde ogudde mu mpagale. Tubadde twaziwagadde. Tubadde tukuwagalidde ebiso wiiki namba. Let this be the last time. Wizo Chameleone. Let this be the last time.
Tolaba Chameleone tuli ba mukwano. Ddamu okole ekintu ekyo ku platform yonna ku kye tuyitamu e Uganda. Yeah, you will know. Ojja tegeera yikyuli yaani. Chameleone ddamu nti no simanyi energy. Simanyi energy atuyitiriddeko. Yes. Doni Kabale bagambye Muvawala is the way to go. Muvawala Jakuba vice Ogwanga kuba president. A very good combination for unity. Nope. Yasaze Muvawala ye number one close person to Bobi Wine basoma bonna okuva erubiri. Naye olaba Muvawala ategeera nti importance ya unity kirala. Begase tonzija ku mulamwa Doli. Chameleone ense kwagala. Naye luwono ddamu n'ofuna energy n'akutuma nti oyimirire ku platform wepekinge wekisinge newizo nga tuli mu kulwana ku mbeera egenda mu ggwanga. You will understand nti Ichuli ye president w'emitimbagano. Tompulira nkuba hiti buli lunaku nkuba hiti. Eza awa abayimbi bagenda mu studio nga oluyimba lwa mina teruweza minute 2 ne lumulema awa. Nobody compare, nobody say. Katoto yeweteka ku Ichuli. Chameleone luono ddamu okwata wizo n'omunywegera oba wizo n'akunywegera. Nkyala Mayanja Mama Prosi owekitiibwa Amufule Mayanja Mwami Gerard Mayanja kwolole mugendo tyo mutabulike. Until then, apology accepted. Thank you so very much. Oli muntu wa tabu nnyo. Ekintu kyokola ku stage Chameleone kigenda wala nnyo. Kiba ne meaning interpretation nyamaanyi nnyo. Nolwensonga eyo kirowoozeeko nnyo ng'ogenda kikola. Wabula w'okikola emirundi egisukka mu 3 tutegeererawo ndowooza kati oli mu ssente z'abasiya z'olya. Naye zirye ng'okimanyi. Ichuli yalo nze mba wendi ne bwe tugenda mu pate kinze Ichuli mba wendi. Teri pate gye ngenda buno olowooza ati ze Ichuli nti njako enkya nzuuke ku ssaawa 6. No, Ichuli mba ndaba. I must see. Apology accepted. Yeetonze twakitutte muntu we yeetonda kisoke nayo Chameleone oba butavaayo. Nasuze nkulowoozaako naye ngenza olaba nga you have done the needful. Tikati ayagala nkole kinze nga nemena agireeta tiyaŋŋamba talya kawunga nenjiye ekibumba. Melody wakubaako akayimba. Tikati njagala nkole kinze nga ye yabireeta tiyaŋŋamba talya kawunga nenjiye ekibumba. Obe bannaye Melody wakubaako. Big up champion Ichuli, big up on yourself anywhere you're there. Nawezezza emyaka nasanyuse pate zaawedde twabyekoze bye banyiziza mu tusonyiwe debinaka kwali Peterson Soja large up on yourself. Sad that aganaga tonnawa mukazi luyimba lwe aganaga owedde bize ndowooza ensonga obubaka nabukuweereza wabufuna. Tonnawa mukazi Emily Smith luyimba lwe tusimbule. Spinning media, how are you doing? Yes, but TikTok mugamba mutya all over the place. Equity Bank abangambye nga tonnasumulula soko je twogere Ichuli tukulage facts. Ngende sigenda. Nzina wane papula za Equity Bank. Equity Bank kye bakola omukazi tokimanyi.
mukazi abalojja Equity Bank. Bangambe Isma, before you damage us, let us explain. Ichuli broadcasting service ogimanyigwe. Nkugambye empapula zaabwe nzirina wano kye baakola omukazi namwandu aba Equity Bank. Naye luli ekyansibya butaba na balanced story. Kati kanfune balanced story ya Equity Bank ng'eyo omukazi w'enjiina tomorrow mbaleetere emize gya Equity Bank. You can't escape Ichuli. You cannot escape Ichuli. Dubai with there. Purple Party chief spokesperson of the tours and the Together World Tour. I am the spokesperson of Purple Party. So when I'm talking about those tours, listen to me carefully. Nga satu, nga biri, nga nya, nga ntano. No, nga biri, nga satu, nga nya, tuli kuyachi, tuyina dina, tuli Dubai, mwetegeke naye kyembasaba kiri kintu eki. Temunchimira mu mmotoka yemu n'abaana balooja. Bamanyira abaana balooja. Simanyi beefuula nti nno ki ogenda mulaba yenna yakola enviiri. Saagala kulinaana muntu yenna. Njagala mu kime Ichuli yekka. Nze Ichuli neepanka. Temunteeta mu mmotoka ne munteekamu ne baddaagala Sirwaga, simanyi Bakeizi, simanyi Sandra Liyani. Ichuli mu nkime nzekka. Convertible. Kyekisookera ddala. Convertible. Ate nga mmotoka mpanvu. Maybach mitoko boat. Ekirala 222. Toleete mmotoka gye waleeteramu kididi. Noleete mmotoka gy'otwaliddemu bakabaka. Omanye Dubai musombasomba buli muntu. Yes. Omuntu eyafuna nnya mu P7 tomusitula ne bano bakaya abali mu yiyizimu. Nze siri mu yiyizimu ssebo. Okizibu nnyo funa nnya mu P7 gwoba olowooza kyangu kebera mu famire yo. P7 yatuuliddwa tunula oba waliyo yafunye nnya. No one. Ichuli alone. Yes, Ferrari munkimire mu mmotoka empeesa ekitiibwa. Otherwise nze ntuuka Dubai n'enzira. Ichuli wa ntondo. Ntuuka Dubai n'enkomawo. Bakiga facts. Nogamba kimunonga. Ninga obuzire. Bantu beerukunjiri ne bagamba ki. Bakiga facts. Western bloggers baagala nnyo abali mu Western Uganda. Tugenda batu meetinga very soon. I'm going to Mbalala. Ku meeting aba blogger b'Embalala. Abeggulu nammwe mwetegeke. Mbale president kati ngenda lambula aba bloggers mu ggwanga lyonna. Ntandikira na Western Uganda. Yes. Era oba oli eyo ng'obloginga nga sikumanyi oli mu trouble. Aluwa Gulu ne Bisebeyi Kalamojja mwegatte nja kujja lumu. Kati ngenda Western Uganda ku meeting aba blogger baayo nzigulewo ekitebe. Tugenda okwesimbawo ba blogger nga maanyi ge tulina mu kalulu. Nga maanyi ge tulina mu kalulu. Ashbaga katonkubuuzaako kyali wange oli otya. King Farmer. Fact check boss. Ekyali wange wakabi nnyo anjigiriza aquatic farming. Tuli wano Kachiri. Tugenda balaga ebintu omwaka guno naye mugenda tutya. Oli mwesiga nawe Ashbag, oli baga mubi nawe. Nange ndi mukuyiga aquatic farming. Mujjalaba ne president nga atukyalidde waliyo Ichuli mu mbuzi. Nze ninako Ichuli mu mbuzi. Mujerega naye fetuwanisa omukono nze ne baga. Fetuwanika omukono. Bantu ne boogera nga Isma mpanika omukono. Oba olyawo. Ngate mutandika Ichuli bega toyagala kukola gwe genda okole. Lwaki nkola? Ngate sente zogenda okukola zonna nsobola ozikufuna omulundi gumu zogenda okukola entire life. Yes. Buli muntu ku mutwe gwe. Nebaza nnyo Sarah Henza yampadde ebimuli. Oh God, byabadde nice, lovely. Ate Adija Kigozi naye nampa cake ng'eri sweet.
kugambe buli muntu yanjagaliza. Oh, Veronica Brandy, Los Angeles. Veronica Brandy, Los Angeles. Chali wange Figo, South Africa omwana chain ya gold yetuuka ddi. Kasha the bank. Thank you so very much. Nakulabyeko waliwo nawe gamba chuli one love. No? Genda ku Supermania bakoleko bakunyige. Supermania yafuuka therapy. Ebibafu mwabirabye nenga nanyumidwa life. Alinzija ku nsi eno Mukama Katonda. Ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyonzekka. Waziyidde nzikiza. Sikyalina gwe njogera naye. Bantu bonna bantekeko ettaka badduke. Chuli sigale mmange eyo nzekka. Bye saakola mbyejjuse kati kambikolera omubigwe. Ne buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira. Ne ngamba Ichuli yanguwa okole ekintu kino obudde buggwayo anti buli luki oluzibu oba osemberera entaanaayo. Naye kati we nawezezza omwaka n'empima ne ngamba oba ngisemberedde eddala oba ngituuseeko. Olya keeke naye ngeno mu mutima gwawe oba yeno keeke esembye. Anti eyinza oba yesembye. Gw'osanyuka naye nga otuuse ku mugo gw'entaana. Buli mwaka oguyitawo. Oba osemberera entaanaayo. Kati sanyuka naye oyinza oba tomanyi ng'oluba waakagirya bwoti. Kati Ichuli kambikole omulundi ogu. Kuba saawa yonna ajaliyo gimanyi ogenda okkeera wa wangi Ichuli Laira keberako ku kitimba okakasa Laira kituufu Laira naye ogenda obivaamu ebyo nga yawedde okuziika Ichuli. Amisi Kigundu National Stadium anytime soon tugenda jigulawo. Chameleone and Pioneer ate ngeri mu Ampamvilas tukuguza akayumba akawedde emitwalo nkaaga ejja $. Waliyo amazzi agazinda ku music, waliyo theatre, pharmacy, golf. Nkuleke menye kindeke teweetaaga kuva mu Ampamvilas mitwalo nkaaga ejja $. Nkutwalayo n'ofuna n'obuuza ne ku mwenye. Yes, so call me ng'oyagala okubeera mu Ampamvilas. Member obutabo waffe buli all over the place. Curriculum wonna kafune oyige okufumintiriza oyige ensi bweri kiki ky'olina prioritizing kiki ky'olina okukola byonna Miss Kigundu yabyogerako. Yanga Dangote yasini nkubuuzizaako nnyo ajati Misa Kabando wa Kampala Minister Kampala weebala emirimu gy'okolera Uganda era tukyakulonda ku bwa Minister once again. Yes, ajati Kyambogo weebala emirimu gyonna gy'okola. Tukugamba ekintu kimu nti muzeeyi tava ku main Museveni tava ku main. Yeah, kwagala nnyo mukulu Deshikananula naye kulwentuuka ku ofiisi yo oba ovuddewo. Mukulu Deshikananula nkwagala nnyo Mr. Frank. Mr. Deshi ampite. Mr. Deshikananula mpita kiggwe. Ompita n'olinnyamu ennyonyi n'ogenda meeting no meeting weerabira Mr. Deshikananula ssebo w'ekitiibwa. Ichuli nina obubaka bw'obwo okubuulira bungi abantu abatakwagala tobamanyi nze mbamanyi. Mpita nkubuulire ga oyo mwegendereze oyo naye mwegendereze. Ita Ichuli akulira umeme ssebo. Ita Ichuli nkubuulire ebituli ebiri mu department ya wano Ntinda Kisaasi mu distribution kubira Ichuli. Equity Bank abangambe tugende mu meeting nga sinnabuulira bantu anti wano yo bantu webakeera. Bangambye ssebo nga tolina damejinga banka yaffe tulina obujulizi. Kati olaba bitongole bya gavumenti byonna weebitowe birina okubeera balina oyita Ichuli n'ombuulira. You must tell Ichuli. Yes, omukazi yambuulidde engeri gye bajja ssente ku akawunti ze n'engeri gye bamutambuza. Naye ne bangamba Ichuli sooka oleke tukuwe sayidi yaffe. Siri mukyamu awo mba mukyamu
T-shirt singa nzije Dubai kankole kandabo bazina baziwe dati tetukyakola biri tukola zirize nyini kati abazikola ate siba amateeka naye kandabele miduma best naye ne baba bazikoze nga sinzera zijja toto ka ichuli the drug ichuli the cash crop ichuli the shaka mpugira mu ocean abamvuganya bawugira mbidiba kolera ku internet ndi chapa ku buli continent byali bigambo bya GNL Zamba. Loud and clear. Love you so much and love you always. Nsinzidde mu Kombaka Constructions. Tukola amayumba, tuteka mu stainless, gypsy, fountain, compound. Atenga tukuwa kayumba nga kali kwalaali kubira Kombaka Constructions. Ebisigadde bitulekere. Mu byettaka weekwate Godfather Property Services. Yes, weekwate Godfather Property Services. East, west, north of Limpopo, sub-Saharan all area. Bonna bali ku Ichuli birthday. Am I loud and clear? Clear. Are we loud and clear? Miami City, Minnesota, Dubai, midday soon. Papa party all the way. Just remember, book your ticket, Wait. Paka third nyafosi tugenda kubera mu Dubai wasuzotia Olivia Nakakande wasuzotia Farida Nakazibwe wasuzotia Fifi the Queen wasuzotia abemikwano n'enganda benkola nabo ba bloggers all over the world mwasuze mutia ozukusobo kyalinda no year time to waste. Remember Ichuli alone. Yes. Nali nsanirira mutwe kati nsanirira luba kadde wabirevunga ntambiza sitovo. Ai Mukama Katonda nannyini buyinza tukusaba otuwa olunaku olw'eddembe olw'ekitiibwa tukole bye tulina okukola tufune tuddeka nga tuli basanyufu famire zaffe zeeyagale abalina obukosefukosefu obakwatireko kubanga mu nsi yonna wujjudde obukosefukosefu. Ayi Mukama Katonda business zitambule buli muntu kyayagala kituukirire wadde nga byonna tebiyinza tutuukira lunaku lumu. Mukama otuwa omutima ogw'obugumiikiriza n'okufumiitiriza nti ng'oli tonnanyiiga nti Mukama tannakuddamu lowooza ku balala abali mu maaso go oba abasaba ebyo ebyetaagibwa. Mukama Katonda w'amaanyi teri amwesimbamu mu nsi eno. Fenna tuli ba misikini bye. Amina ya Rabbul Alamin. Ichuli nation we are large, we are better. Utuli nga internet wekoma wetukoma okuva wano paka America, London town, awona Wales, Seychelles Island, Mexico, wonna Ichuli nation we are large. Tota wana tokola nsobi mbuno mala data n'abantu abalala don't do it now. Ichuli alone cash crop. Ichuli the shark tugira mu ocean bali mu kidiba ndi internet cyapa ku buli continent. Ichuli the shark. Amina mwandabye mupate katono buluna nzite nza abantu abamu kyobola baserinaanya bayimbi aba buluno kesaagala balinana. How can he do me things like that? Naye binyuma bannange abaana b'ennaku zino Mukama Katonda ganyinya galinga musisi mpulira ngaali mu nnyanja nengenda mu oblivion nendowooza ebintu bingi binyuma. Ebiki? Beera attentive. Ebiki kyekinyuma oba omala gagoberera kyekinyuma. Ichuli the cash crop. Kiki ekinyuma? Kiki ekyayuyiza nga musisi? Kiki ekyandese siteredde? Ichuli the conqueror, Ichuli the baddest of all time, Ichuli the general, Ichuli the boss. Gonna amanya nagafunye kubanga Mukama Katonda kati onyigira
kuba gwe tewasobodde mwe birthday zammwe zakulya ezange si zakulya. I'm not a food person, ladies and gentlemen. Ichuli nina enkiringa kyobola amanya gange temugawa kitiibwa elichapo bwatyo wakiringa nalidde bulamu 10 out of 10 out of 10 Miami City, Vancouver, Pretoria, Sun City, Lilongwe, Zimbabwe, to Lesotho, South Africa, Namibia, Dar es Salaam, to Dodoma, Tanzania, Burundi, Kigali, Nairobi, Kenya, to Sudan, Kanga, Brazzaville, Kanga, straight away to yayugumiza nga biringa bitrema. Allah amazzi nembulya mu galubindi nenkomawo neŋŋamba what will kill a man in this world? What is it that will kill a man? Kiki omuntu omukulu nga Ichuli otuuka obuteewummuzaako bikolwa kyabyo Ichuli bye wabaddemu gwe wennyini mwe musiba mubuulirira abantu mugoba Ichuli kyokka oli eri oli mazzi n'abaana balina okuba bazzukulu bo otangadde mu galubindi olya omuwala anyeenya. What were you doing you Ichuli what were you doing? Answer me. Nina okubuulirira eggwanga what were you doing in a bathtub with the younger lady? Angazi Ichuli talina answer. Abantu abamu muyina tegera ebintu ebimu obikola ddi obiteeka ddi ku mitimbagano. Kiki kyogenda okuapulodinga senga oyina abaana wandiwulidde otya Ichuli ng'omuwala wo yanyeenya amabina mu maaso g'omusajja ow'envi Ichuli wandiwulidde otya? Ichuli wandiwulidde otya? Noba ng'olina abaana kati olw'okuba tolina baana okozesa advantage onyigenyige bannyinaffe. We can't allow this. We cannot. Toyinza kugenda olw'okuba nga ofunye excitement ovudde student sinakuyingidde okomyewo mu ggwanga kati weefudde ekya. We cannot allow you to be a public nuisance. Ichuli, you must come out and apologize. Yes, ate ffe tulina side, ffe tulina side. Make a mistake, Ichuli will come after you. So that was Isma or Ichuli, whatever the case, I need answers as Ichuli. As President Blog Association, Sirina Saidi.